luno lwa Sabbiiti eno ekibiina kye National Unity Platform kyakoze enkyukakyuka mu bukulembeze bw'ekibiina mu Paalamenti mwe kyakyusirizza abadde akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ne kimusikiza Joe Ssenyonyi abadde akulira akakiiko ka Kosase mu Paalamenti ate ye Oweekitiibwa Mpuuga n'aweebwa obwakamisona mu Paalamenti y'emu. Chief Opposition Whip Okao is the Honourable Nambeshe John Baptist. Commissioner of Parliament will be the Right Honourable Mathias Mpuuga Nyendo Mukungwe, Masaka City, and the Leader of the Opposition, the Honourable Joel B. Ssenyonyi. Enkyukakyuka zino zalese bannabyabufuzi ssaako n'abo abagobera ebyobufuzi nga batolotooma ate abalala nga basanyufu olw'okusalawo kwa NUP nga bagamba nti kiraze ebyobufuzi ebya kisajja kikulu n'ekyokulabirako era ekibiina kiri mu buyinza nti omuntu asobola okuweereza n'awummula ne bw'aba ng'ayagalwa nnyo. Okukulembera oludda oluvuganya mu Paalamenti si mulimu ogukolebwa buli munnabyabufuzi okuggyako oyo omwetegefu okuwabulwa okolagana ne sipiika mu ngeri ez'enjawulo ssaako okubeera omwetegefu okuteesa ku nsonga ezibayo zitatambula bulungi mu ggwanga era n'ebiseera ebisinga wagira n'ababaka ba gavumenti era okusika omugwa kubeera kuzibu okubeerawo. Akwatagane ne sipiika akwatagane n'enjuyi zombi eza Paalamenti olwa opposition n'olwa NRM kubanga olwa NRM lwe lusinza amaanyi. Bw'anaakolera ajja kwanguyirwa olusozi lwe kubanga leader of opposition olina okubanga okomandinga respect ku side zonna. Nampala wa FDC mu Paalamenti Yusufu Nsibambi agamba nti wali kubuusabuusa Joe Ssenyonyi eddimu ly'emutikkidwa wakuliggusa nga bw'azaakola mu kakiiko ka Kosase. Nze sinaamu kubuusabuusa nti asobola okukikola kuba tubadde naye kakiiko ka Kosase yeebuuza era tukubiriza bulungi tetufunye buzibu na bumu. Kakati omukulu Mpuuga abadde akoze omulimu gwa ttendo naye nkimanyi bulungi naye nasobola okuguggusa nga bwe guli. Nsibambi ayagala Ssenyonyi atandikire ku mateeka g'okulonda n'eddembe ly'obuntu kubanga bikosezza nnyo eggwanga. Ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo naddala poliisi bitulugunyiza abantu era bikyatulugunya. Katuba tulina okuteeka amateeka ku mmeeza. Ekintu ekyo si kyangu kubanga ogateekawo bali bannaffe batusinga nnamba oba olina okuba nga oyogera nabo obulungi n'obajjamu omulamwa. Katuba tulowooza nti yandibadde akakkana n'alaba ng'ateeka ebintu ebyo ku mmeeza. Asaba abakulembeze mu NUP obutassa kazito ku Ssenyonyi nti kiyinza okumuviirako obutakola bulungi mirimu gye. Ekibiina kirina okumuwa omwagaanya asobole okussa akole ng'akola emirimu agikolera mu Paalamenti nga talina pressure ey'amaanyi eva mu kibiina okuggyako nga pressure eyo ekwatagana okutereeza emirimu gye mu ofiisi nga leader of opposition. Waliwo okutya mu bannabyabufuzi nti obaolyawo Ssenyonyi ayinza okugulirirwa mu nsonga ezimu kyokka omubaka akiikirira baliko obulemu mu Paalamenti Mpindi Bumaali agamba nti Ssenyonyi awo yavaawo dda. Tumulabye ebbanga lyonna nga si ye muntu gw'osobola okuzza mu nsonda n'omugaa kankuweeyo kano ompisizeewo kino mu ekyo alina credibility ye ku nsonga z'enguzi naki ebadde ennungi era sirowooza nti egenda kufa ng'afuuse L.O.P. Wanatambulira awo omuguwa mu bulaga ajja kuba agwejjeeko era ajja kuba L.O.P. omulungi. Kati kirindiriddwa kwe kulaba engeri Joe Ssenyonyi gy'agenda okutambuzamu emirimu gye. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze.